Okumanya government ya Museveni ejoga. Freedom City abantu bafa lwa mukaaga. Nene ku Sunday nga lumu ne wabawe ekivulera ne kijjuza abantu. Iyi wali yagala abantu bali mu Anti kyenkugamba mu America wafa abantu babiri awantu nefuuka crime scene. Kubanga tuba twetaaga okumanya buvunanyizibwa bwani. Awo wenyine ku Freedom City erawe. Awo wenyine abafa abantu ku lw'omukaaga. Ku Sunday bazaawo ekivulu ate ne kijjula. Tuze tufiirwa abantu mu masomero abebuddo tusembyeyo ne bamuzibe. Bamuzibe nga bagenda kulwambulwa ava ebungereza mu lunyiriri lwabalangira n'abambejja nga zze kuwaayo buyambi mu ssomero ly'abamuzibe. Ate nga lya gavumenti nakyo kyongerangako. Abaana baabokya. Bantu bano babi nnyo. Abaana abo abaayokebwa bannayuganda. Museveni azaalwawo. Azaalwa Ntunga mu Somalia. Bannayuganda bamanyiyo tekabuzaabuza abantu. Abantu bazze bafa wano e Uganda. Nga mwami Museveni akuba karatti n'ajaganya. Abantu baayokebwa. Mr Kwezera gosinga okumanya ekikyamba. Linda mu sokoleko kumbuuza. Abantu ne battibwa nga 18 ne 19. Biri abiri. Museveni yabawa mmeka? Omwana omukubi w'ebikonda wano Zibole yali omukozi wa Museveni yamutta najja n'atugamba nti bakozi be yabawa mmeka ba family. Ebyo byonna byonna ng'obivuddeko. Tuzze tufiirwa abantu mu nkola tugeze abantu bavuddeyo okulaga obutali bumativu bwabwe. Abasirikale ba Museveni ne bakuba amasasi. Abawa mmeka? Lwaki tuddiranga obulumi bw'abantu ne tudda mu buku daaliramu? Kamuze kibuuzo. Nsobi kigiye kozo okuwa bali abafu. Kwe kwagala tulaga nti yamaze osaddaaka abantu baffe n'asasulira okusaddaaka kwe. Ye yabalinnye. Omwaka gutandika. Yabalinnya atya? Pulezidenti Museveni baba agenda okuyita ebwayiso genda ebbombo. Anything media. Freedom City see you. Ndadisi. Ndine ona repokisi. Wow, neyanza moderator. Nenga abali ku Facebook live tubebaza nnyo mwe bali kubeeranga kwebuli. Wow, mukusokera ddala. Njagala kusaasira family z'abantu abo. Yes. Omulungi ali ku Facebook media ugamba ti Nigeria constituency kimu kitambula bulungi muzikola Hajj Abdul Nyamishafi Kulwanga nze akubuzaako ni program ya the earthquake obunkenke sokedde ddala omwaka guno 2023 tubebaza mwenna abazi batukubeera omwaka omukadde gonna nonno ne guno tusimbudde tuzze tuberenga tubateesiza ensonga ez'enjawulo twagala kubanga ate atwogera ku obubenje obutabuse mu ggwanga lyattu Uganda naye nga akabenje ke tugenda osinga okuteekako essira ke kaali ku Freedom City twagala kubeera nga tumanya ddala kiki ani alina okuba nga avunaanyizibwa omusango guno abeere omutegesi w'ekivulu kino oba abeere na omugagga yowaayi yongayo poliisi yakolawo ki kino ekintu twagala kubeera nga tukibaganyako ebirowoozo ekyabadde ku Freedom City omuntu bw'akinuli alaba nnyo ng'ekiri mu side ya entertainment wekigira mu politics be bantu okufiiramu wekigira mu politics nti omuloodi wa Kampala Salongeri Yasirukwago ye pulida wa Abitex Musinguzi wekigira mu politics nti kakati ffe tuba tugenda sengejja ensonga ddala ani alina ovunaanyizibwa ku kyaliwo ebimu ku byaliwo bye tusobola okubeera nga twogerako kwe kubeera nti omujjuzo gw'abantu gwali mungi ekyo kimu ani alina ovunaanyizibwa ku mujjuzo gw'abantu ogulina okuyingira mu Freedom City oba ebifo byonna abantu bano balina okuba nga tebakyakalira abantu baafa mu bungi ndoza baawera abantu 10 omwali abaana abato basingamu okay ekyo nakyo ngenda kimanya nze kyenasembayo tutegeera ng'abantu bali 10 so kati njagala kubanga Abitex ye mukwate mwami Ssebalamu ali abutaala nga bulago bwa nkoko kakati awo wenyini Freedom City see you. Ndadisi. Ndine ona repokisi. Wow, neyanza moderator. Nenga abali ku Facebook live tubebaza nnyo mwe bali kubeeranga kwebuli. Wow, mukusokera ddala. Njagala kusaasira family z'abantu abo. Yes, abafu. Kubanga bafudde. Naye n'omuwendo gwennyini ogutugambibwa n'Abannayuganda. Ogw'abantu 10. Abantu bali 18. 18 mwakubala.
omunana twagubala tutya omunana tugujja ku ssente ezaweereddwayo obukadde 5 bawaddeyo obukadde 9 okiraba kakati nga ssente zebawaayo sikyogedde nti nkimanyi okimanyi naye owulira nti kati tugende mpola abantu baba bafudde 10 abantu baba bafudde 10 nga ate buli muntu yafudde yabadde atwala obukadde 5 zandibatenga bamala nakakasa tuli fenna naye kati mwami Museveni zino miliyoni 4 zaaki kitegeeza waliwo omuwendo gw'abantu abafudde naye nga tebaagala ku disclosinga mu media ekyo tekikwetagisa mutwe munene wetaaga kuba ng'olowooza kitono okitegeera kakati bwe kibanga abantu because kyali kiriya mwami Museveni n'agamba nti buli muntu eyafiiriddwa bamuwe miliyoni 5 abantu bafudde 10 nga gwe bo reporting kakati we expected 50 million from government ku buli muntu but the expenditure was 90 million tobaze transport tobaze transport owachi ziri sente baziwa state house controller kutwala buli state house controller abane motoka ejjudde amafuta tewali it was not a budget tewaka budget kazali nikusasira lero bamujja mu kintu abo naye bali nakugamba NRM eggwanga ine lifuganga waka otegedde yensonga lwaki olaba nti Sala asobola n'okubraginga n'agamba nti abadde ngaawa Road Mayor sente naye ng'amuwa mutulu wa kingaani Sala azijjawa kitegeeza be bananyini sente balina obuyinza otegedde kakati Freedom City ani avunaanyizibwa ku Freedom City nabagamba bannayuganda nze nga mbagamba ne bano bamusomesa bano ndi musanyufu nnyo nze nti mu bantu abafudde omwo era kyali mwabaddemu Dr. Wemulago ng'alinamu abaana 2 ate nga Dr. Wemulago oyo y'omu ku badokita abaagenda ne bafukamira maaso ga Museveni nga bakulemberwa Dr. Oreddo nga bagamba nti Museveni bamukebedde abeewa akyalina amaanyi abaana 2 bafudde tubeera awo ne tubagamba nti buli muntu wakuloza ku nkola ya gavumenti enembi bad governance buli muntu wakugirozaako naye lwaki ndi musanyufu nti abantu bonna bategeka ebivulu tuli fenna ennaku zino baleeta etteeka nti bw'oba oli wakuteeka kivulu ofuna clearance okuveewo omuntu ogwo Martin Okoth Ochola bwe bale nnyo kitegeeza yakiryalinga ekivulu ekyo tuli fenna bw'akiryalinga ekivulu ekyo n'ategeeza nti kati kiri set okugenda ekivulu kirambe ekituuziza abantu abasoba mu 200 mu Freedom City ne bakideployingako abasirikale 7 soldiers who are not even well facilitated muganda wange njagala kubuuza bw'obanga olina amagezi otegera gwe saaba poliisi kale n'oba tewasoma nnyo nga gwe oteeka okuba nga omanyi nti at least abantu amitwalo 2 bawa abasirikale 10 abasirikale 7 bakola ki ku bantu emitwalo 2 if at all singa waliwo awo katonda n'akireetawo byolina jja n'awogana mu kisaawe n'agaba n'ebbomu waliwo bbomu awo how can 7 police officers control abantu emitwalo 2 mu Freedom City yabaffe tugende mpola nga tuli awo Freedom City ye ina capacity etuuza abantu emitwalo 2 erina emergency exits meka kuba bagamba nti bayita mu kakubo kaali kafuluma we bali nnyo naye kakati eyo naona tujja kutunulayo bwe tutwetooloole nga tukomawo ku nfuga embi kubanga kankubuulire mwana wattu ebivulu ekiba kikiryalingibwa poliisi kitegeeza poliisi esooka neegera ne mu kifo buvunaanyizibwa bwa poliisi okuba nti yandibaddewo awo negamba omutegesi w'ekivulu ne nannyini kifo nti abaayo abantu bakomye mulekere awo bwe buvunaanyizibwa bwa gavumenti kyenkugamba kubanga kitegeeza gavumenti oleetaddewo esente ya mugaso nnyo okusinga obulamu bw'abantu 18 Ssebalamu poliisi ne Abitex Musinguzi njagala nkubuulire Abitex yakwatiddwa nga Baganda bagamba nti kiso kya mbuzi ekirekerera omubaazi kirekerera omusi omuntu eyandibadde asooka okukwatibwa ddala yabadde DPC w'e Katwe kubanga yakulire deployment kati DPC twandibadde tumubuuza sebo bakuleetera ebbaluwa eve wa mukamaawo ngekulagira nti n'ekifo kiwe manpower gwe wagenza okulaba mu ntegeerayo DPC
manpower y'abantu omusanvu esobola okukavaringa abantu abali mu Freedom City tesobola naye olwokuba nti DPC sisobola munenya nyonze DPC be bantu abava mu kyalo ng'abantu babiri basobola okulunda ente 100 beba DPC abantu babiri bwe bati ba DPC eje bava balunda ente 100 wayine migebi ati tomunenya DPC ye you cannot blame kyotegeeza ddeyo kyentegeeza kyekyo kyekituufu enfuga gye tufugibwamu wano yenfuga yente kyovola nti ne ku street oli akukuba omugo nga tafuddeyo kuba ne mu kyalo gye yava bamuleete mu poliisi yali akuba nte mingi ate nga yo tekaaba ate ekaaba ki njagala owunzike kakati njagala kutegeeza nti obo bonna bonna buzibu bonna bonna obwetoola ku nfuga embi gye tulimu ng'eggwanga ate buli muntu wakugirozaako kubanga mu gavumenti eri serious kankubuulire wandibadde waliwo ne commission of inquiry abantu 18 okumanya gavumenti ya Museveni ejooga Freedom City abantu bafa lwa mukaaga nene ku Sunday nga lumu ne wabaawo ekivule era ne kijjuza abantu wali yagala abantu bali mu anti kyenkugamba mu America wafa abantu babiri awantu nefuuka crime scene kubanga tuba twetaaga okumanya buvunaanyizibwa bwani awo wenyini ku Freedom City erawe awo wenyini awafa abantu ku lwomukaaga ku Sunday bazaawo ekivulu ate ne kijjula ndi ku record abantu batubuulire sikirinako bukusi bwe kiri ate gw'okyogedde ennaku zino olina k'otandika nako yandiwunzise kuba kati alimba ojja tubuulira nawe ojja tubuulira n'abali ku kamera batubuulira waliyo ekivulu nga kikola 31 ekiyingiza omwaka ekyo kyavaako abantu okufa naye nga lumu waliyo ekivulu era ne kijjuza bulungi business as usual kisigiza abantu bafa ne bava abalala ne bajja ne bajjula naye nga mu nsi eri serious erina obukulembeze kisoboka kitya njagala kuwunzika nga ngamba bwenti nti mwami Abitex bwe baba bali awo gavumenti bamwesonyiwe kubanga ye talina buzibu nga promoter yatuukiriza buli bukwakulizo obumusabibwa okuteeka ekivulu naye njagala oddeyo wali ewatugambidde nti Ssebalamu alya butaala dabo kiriki ani nanyini kizimbe ekyomutuufu kubanga Ssebalamu naye musajja wattu kufuna mpola si ye nanyini kizimbe kubanga abadde nanyini kizimbe yandibadde ali mabega wa Mitayimbwa nga nanyini kifo kale nanyini kizimbe ali mabega wa Mitayimbwa nanyini kizimbe takwatibwako nanyini kizimbe oyinza okukwatako oyagala kufa kiki ddala ani alina okukwatibwa ku byali ku Freedom City Honorable Kuzera yagambye nti abaafa baava ku bantu 10 ffe betumanyi ne badda ku bantu 18 tulina muna NRM amusomesa wali wakati ali mu jirikooti zibaawo agenda agenda kubanga ensonga zino azidawula na FDC kyamazima ng'era ensonga bw'oginnyonnyodde takanukiza bisi menta wange baŋŋamba nti saati ayineemu bayagula nnyingi tayineemu tayina bbiri ekyali ku Freedom City kyamazima nsooka n'okusaasira ye nga tolina basaasira baŋŋambye nti Abitex ensobi gye yakoze kwe kufuna Lord Mayor nga polida we teyamufunye leero tudde emabega teyamufunye leero n'egimu ku misango egimuvunaanibwa ku Buganda Road n'ewantu ewalala yabadde looya we abanonooza ekyo bakifuna naye kansooka okusaasira ab'eŋŋanda abako n'ab'emikwano abaafiirwa abantu baabwe ku Freedom City naye omusango nze sijja gunenyeza muntu yenna kuba okufa kya bulijjo yadde tekimanyirika era okufa tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bannaffe abenzikiriza naye bagaa nti Katonda yawa era yajjawo naye ng'ayisiriza ku bana ababi ati wuliriza ayisiriza ku bana ababi okuteesa kwange kuli beekuti Mwami Museveni yakutte ssente n'aziwaayo ng'amabugo ku bantu abaafira ku Freedom City abaafudde leero mu baasi ye abawadde mmeka bantu obategedde abafudde abawadde mmeka makubo amabi yagakola baasizize yateekako abatabani be ku kkubo ne bagayalirira obulamu bw'abantu
abawadde mmeka kati bannayuganda njagala muntegeere bulungi be manje ogera kwene ensonga ebisinga obungi onalebe kuzera abyogeddeko naye njagala mbaluŋŋamye n'abaana b'ebuddo awo wentuuka tuzze tufiirwa abantu mu masomero ab'ebuddo tusembyeyo ne bamuzibe nga bagenda kulwambulwa ava ebungereza mu lunyiriri lw'abalangira n'abambejja nga zze kuwaayo buyambi mu ssomero ly'abamuzibe ate nga lya gavumenti nakyo kyongerangako abaana babookya bantu bano babi nnyo abaana abo abaayokebwa bannayuganda Museveni azaalwawo azaalwa Ntungamo Somalia bannayuganda bamanyiyo tekabuzaabuza abantu bazze bafa wano e Uganda nga mwami Museveni akuba karatti n'ajaganya abantu baayokebwa Mr Kwezera gosinga okumanyayo ekikyamba linda musooka leko kumbuuza abantu ne battibwa nga 18 ne 19 biri Museveni yabawa mmeka omwana omukubi w'ebikonda wano Zibole yali omukozi wa Museveni yamutta najja n'atugamba nti bakozi be yabawa mmeka ba family ebyo byonna ng'obivuddeko tuzze tufiirwa abantu mu nkola tugeze abantu bavuddeyo okulaga obutali bumativu bwabwe abasirikale ba Museveni ne babakuba amasasi abawa mmeka lwaki tuddiranga obulumi bw'abantu ne tudda mu buku daaliramu kamuze kibuuzo nsobi kiji yakoze okuwa bali abafu kwe kwagala otulaga nti yamaze osaddaaka abantu baffe n'asasulira okusaddaaka kwe ye yabalinnye omwaka gutandika yabalinnya atya pulezidenti Museveni baba agenda okuyita ebwayiiso genda ebbombo asooka goba abantu ku ekyo kyotandisa nakyo ku pulogulaamu nze njogera mwami Museveni ne mwami Muwoozi be baba bagenda oyita ku bombo road basooka gobako bantu lwaki tebakola enguudo ennungi bakola layers 3 abakulembeze bayita wakati mufuna mpola netuyita ebbali netusigala nga tutambula lwaki be yabadde asalawo okuggulawo freedom city bateekewo ekivvulu teyafuddeyo nti abantu basobola okufa kyogala yabadde tamanyi bembanga nze ataasoma busawo atasoma police atasoma maje nsobola okulowooza nti abantu abangi we bakuŋŋaanidde basobola okufuna obuzibu ate baba basasula okukola omulimu ogwo kantuke ku nsonga mbagambye abasajja abo basaddaase nze nyina omwami gwe mmanyi nga buli muntu afa afuna obuwumbi 10 nga ye ali mu luminati buli muntu gwata tugeze omwana oyo ali ku kamera n'amusaddaaka n'afa afuna obuwumbi 10 kati mwasalawo kusalawo kubeera bubi banyabo ne bassebo mugume banyabo ne bassebo mugume okutusala muri salawo ne musitukiramu ne mukola enseza abanakyema yazibazze bakola ne bakyusa government kati kambabulye lwaki abantu bafudde nani avunaanyizibwa kuba mazo banyonyola nti bali basaddaakibwa tebafudde lwa kuba bateekebwa offa katonda yesiriza kuba nababi ne basaddaakibwa abo baawedde ne kambabulye ani avunaanyizibwa asooka yesaba presi wa Uganda owokubiri yakulira ebyokwerinda ku polisi y'e Katwe eri ku laawundi ekibuye owokusatu ye crime intelligence era ow'ekibuye owokuna ye mwami atwala Kampala n'emiriraano ompulira ye yakoze musango ki kakati nkubuulira owokutaano ye manager w'ekizimbe kye kyabaddeko ekivvulu ekyo kya Freedom Square ow'omukaaga leka mbakumenyere mbakubulye n'emisango gye bakoze ow'omukaaga gwe muyita supervisor ow'ekizimbe ekyo oba gwosobola nti ye manager sinnawuliramu President Museveni era kati namumaze teetagisa nakudda oli nakunyonyodde ekiti kyagwamu afuna obuwumbi 10 buli akola ki so kati kubana omukaaga taliiko ate ani anaamukwata gyakwata alinga ddiriraawo be basirikale bonna babadde ku kifo ekyo babadde balina okukwatibwa era senga leero be basibe kati kino kiri mu mateeka n'omwana watu kankikunyonyole tetukkirizibwa kunnyonnyola oba kwogera ku musango oli mu kkooti nga tuwabya kkooti naye tukkirizibwa okuwa endowooza zaffe okuyamba kkooti okutuuka ku bwenkanya kati we wantu wendi
abantu abo senga bakwatibwa senga kooti yafunye dda amazima n'abantu bafudde batya omuntu eyabadde ayogerera nga kalabaalaba ku mukolo ogwo ye yalisookeddewo okukwatibwa kuba buli kimu yabadde akiraba ekigenda maaso omutegesi w'ekivvulu abeera nga muntu akwata kifaananyi omutegesi w'ekivvulu tavunaanyizibwa lwaki ekifo kyategeseemu si kike lindamu nkulage ekifo kyategeseemu si kike yazze nga mukwasi wa kamera kukwata bigenda mu maaso kati oli omwana ali ku kamera yaŋŋamba nti yogera kino oli yabadde mutegesi nga tamanyi bayingidde batudde batya medde manyi omutegesi alina n'okumanya ennamba eyingira si alina ogikontolinga okumanya polisi yemuwa nti ekifo ekyo kyolagamu ogenda nambole etuuza abantu emitwalo ebiri nambole bemala okuba nga etuuza abantu emitwalo ebiri eyakoze ku kifo ekyo enteekateeka eyampadde obuvunaanyizibwa yalina okuŋŋamba emitwalo ebiri obulako bameka ate omugagga Ssebalamu Ssebalamu mugagga wa abo ba amusi bagagga baddu bakozi babalye basajja nabakugambye Ssebalamu nga yajja wa ssente Ssebalamu gwasinga bannayuganda balaba notegeera ofune ekizimbe ekya fit ekiri ku Ntebe Road senga fena tulina ebizimbe ku City Square leka naawe eno Uganda bebeerako mayiro 2 nga Buganda eriko mayiro 100 Buganda abantu abalala ffenna tulinako mayiro 1 mayiro 19 zeyo family abo bajja wa sente Ssebalamu wajja wa sente zazimbe leka naawe kati nga mpunzika mpa amagezi bannayuganda banyabo bemufiirwa tunakuwala ne bassebo nga naffe betufiirwa ne mu bintu ebimu bannange muyigeeko n'omanya nti ekizimbe kyendagamu kike omusolo yagunjijjako abayimbi abazze yabasasula ne batakomaawo n'abasirikale abagenda otukuuma babe ng'ate okimanyi luminati era n'ogenda kati bandigenzeewa enkuuka teyabaddeyo bafudde ababaddeyo kale tetujja gamba nti baali badde mu nkuuka tetujja gamba nti bonna baaligenze mu nkuuka ne bannyabo ne bassebo nalabye omwana omuwala eyabadde alindirira okwanjulwa yabadde alabika bulungi muganda sijja kutunuulya ne luminati ayagala banyirira luminati naye agamba nti mukyala wo gwosinga okwagala goba otuleetera kati ne wano yamugambye nti ekiri ekiwala kye batwala bannyabo ne bassebo nakuwalira wamu nammwe naye ensobi yammwe bannayuganda okulaba ababi nga babalya babamalawo ne mubaleka babalye abali ku Facebook live mwebale kubeera nga mutugoberera seconds 2 bweziti nze ndi mu business etegeka ebivu naye omulimu gwange bwe ngenda ku kifo ngamba nanyini kifo njagala kuteekera wano nangamba emitwalo gyange ameka nanyini kifo nangamba nti kino ekifo kituuza abantu 10,000 meka bwe ntuulira ku tiketi nga ntandise okugaba tiketi nti gaba tiketi nanyini ekifo yalina okuŋŋamba nti ekifo kyange kijjudde kubanga nze newe mba ndese tiketi 3,000 nga ziweddewo ng'abantu bakyagala okuyingira mbasolooza kati kiri eri nanyini kifo webale nnyo kiri eri nanyini kifo kugamba nti ssebo ekifo kyange abantu bakoze eki bawedde gwe mugaso gwa poliisi nebeerawo kubanga yina okustopinga abantu bano okukola ki okuyingira neyanzege azanenda kyogamba neyanzege okay ngena kubeera nga ate nfuna comments nsome musomesa muna NRM Ssebalamu musajja we NRM nanyini kizimbe kya Freedom City mbadde mpulira bano nga no just simbuza ubuuza no of course siri mwogezi we naye embeera eno gye tulimu mbeera mbutufu ya nnaku ekibuzo kyange kiri waliwa NRM abantu ne bakulaba kituufu ekyo sikyegaana abafiiriddwa abantu Ngambe waliwo n'abafiiridde mu baasi zaabwe babawadde mmeka kakati modulator nandibadde nsooka n'entangazaamu katono ku nsonga eyo essebo kyekyakwasizza Abitex ne muleka nanyini kizimbe ne muleka manager w'ekizimbe n'ababusirikale awo wenzijja kakati ekisooka
mpulidde nga nja kuyita kutagala kubadde kungi naddala okuva mbannange ndowooza simanyi oba omusaayi gwabwe si mumyufu naye tukkirize ffenna tulina omusaayi mumyufu buli wabeera nga wabaddewo obuzibu tukijje mu gavumenti myaka ebiri tubadde ebivulu byonna bibadde tebikola nga pressure y'amaanyi kakati kwegamba sitegeera bannayuganda kye baagala bo bakimanyi naye bannaffe bano ono wa finance atera alina akakasayini katera okukola ak'okuvoola naye nze sijja kukakola kuba ndi mu buufu ndi wa NRM ate ndi munnayuganda ate nkiikira ddala omuntu wa wansi kaakati ensonga eri bweti tewali muntu yenna kwegamba ayina point yonna gyawadde ku promota okuba nti ekintu kino yakibaddemu kati yensonga gye njagala otangaaza bannayuganda akakati negotiations tuwulidde omu kubateesanga agamba ye naye abitegeka simanyi bw'agamba omuntu ensonga yabadde bweti bannayuganda nsubiramu mpuliriza kantule ne mu kamera promota yabadde ayina right yonna ye kasita bamukwasizza ekifo n'abeera nga buli kintu kyonna ekigenda amaaso kyabadde mu mikono gye era negotiation bagende banoonyereze yabaddewo nanyini kifo bwe yakwasiza promota Abitex Freedom City olw'ensonga yabadde apromotinga ekivulu ekyo ekyabaddewo byonna ebyabadde birina okugenda mu maaso byabadde mu mikono gye era avunaanyizibwako olw'ensonga byonna ebyagenze mu maaso byabadde mu mikono gye ekyokubiri twebuuze ki ekyaviiriddeko abantu okufa tuyinza okugamba nti abantu babadde munda mu Freedom City kapasite negaana oba paati ya waggulu neegwa oba neekola ki oba ekizimbe ne kiyiika si bwe kyabadde obuzibu abadde buluvu neewuunyo ne yazze yagambye abantu nti mufulume wabweru kapasite nnene eyo mukwate promota of course era the investigations ezigenda maaso era ne wanaba wakwati bajja kukwatibwa naye nga tutegeeza bannayuganda problemu munda mwonna teyabaddemu abantu okufuluma wabweru jjukira abantu babadde bangi munda kati ono agamba abantu bafulume wabweru balabe fireworks emiryango gyonna misibe omulyango gumu gwokka gwemugedde ye promota obuvunanyizibwa bwonna bwabadde bugenda mu maaso no fireworks yabadde alina kubeera wamu naye yabadde alina right etunula ewala kubanga sigamba nti amaca mu kutegeka ebizimbe bannayuganda comments zijja kujja bivulu bingi byategese nebeera successful ku luno lwaki yalemeddwa bano batagala mu Illuminati batagala president simanyi yakoze bino naye tetubanenya batagala era waliwo omu sijja mwogere eyakola statement mukulu mbusiraamu jajja mulamba bannayuganda mumumanyi yagamba abavubuka buli lwe batagala bambi tubatunuulira olw'ensonga bakyalina bingi bye balina okukolekitinga okutagala kubadde kungi n'okukola abantu nyini kizimbe entegeragana yabadde nti singa nze nkukwasa ekizimbe singa weyabadde singa nze nkukwasa obuvunaanyizibwa bonna ekigenda mu maaso kiri ku ggwe era essaawa eno Abitex akwatibwa tumubuuze okukyamuukirira lwaki watunulidde nnyo ssente lwaki watunulidde nnyo ssente obulamu bw'abannayuganda n'otakkiriza mbeera emiryango gyonna gyabadde miggale nga gumu gwokka gwe mugguli ye ekyebuuzibwa fireworks kyogamba bannayuganda balina nnyamaalo bannayuganda bategeera bano bebabuubiza abantu nti mufulume mulabe fireworks ebintu byonna byandigenze maaso munda abantu
mwandifudde ne abantu bafudde bannayuganda abatulaba n'abatuuliriza omuntu ne baba wa NRM nnyo agwanye okusigalamu ensa n'okusigala ng'amanyi nti munnayuganda abantu bali abafudde bannayuganda naye tusooke twebuuze lwaki bakuttona omwami Abitex ensonga ziri bbiri. Abitex ebbanga lyonna abadde akulaga nti opposition. Ekyokubiri yakoledde business nebeera mukita successful otyo netuukirira nnyo kye babadde batasuubira kuba ekigendera kyabwe kyabadde kyakutta ssente za mwami on Abitex kakati ne basaddaako abantu baabwe ne bakwata atayitaina kakati mponzika ngamba ekisooka clarification gyenkola abantu babadde 10 bano abatagala mbu 18 be bamanyi ssente zino endala kyekituufu bano ba opposition tebabitegeera tugambye bantu babadde 10 yes okkiriza nti mwami Museveni yagambye buli muntu yafuiddwa mu milioni 5 bwe kiri lwaki yalirize milioni 9 kati kanjogere era omukanjogere yabadde alasisiwa Kampala abantu bafudde abantu 10 naye ngate mufa kw'abantu ne waliwo abafunye obuvune yes abantu badde ensonga zino tetuziteekamu bwongo bunafu nze neewunya finance gyakola mu Uganda wange abantu bafudde 10 naye ate mu abantu bakufe 10 abantu bafunye obusawo bafunye ebisago abantu balumizibwa ate nga byatugamba nti omukulu ali mu kubuzaabuza abantu statement ya vice president omukyala Jessica Alupo yali very clear tugenda compensatinga abantu bonna abafiiriddwa abantu how many si abafunye obuvune n'abafunye obuvune babaddewa abantu abafudde ne baba 10 ne baba abantu 10 n'agamba era buli muntu eyafiiriddwa omuntu tugenda muwa milioni meka ne family eyafiiriddwa abantu ababiri tugenda kumultiplyinga by 2 milioni 10 yes milioni zafulumye 9 you explain to us lwaki zafulumye 9 mu kifo kya milioni mwami Buwembo Samuel abuzizza nti who owns Freedom City ekyo nogenda kituuya nasobola kitegeera atandike ku kibuuzo kansooka ekya ssente kakati ekya ssente official statement fe gye tutunuulira government ya compensate in fact si compensatinga yawadde milioni 5 ziyambeko mu kuziika kati be bano bannayuganda abantu be balonda naye bannange abantu kalondo teyayitamu naye oli yayitamu ye neebuuza kye balonda kakati kiri bwe kiti nze ntegeeza munnayuganda kubanga kyenjogerako ye statement eri official teri mu kwekubira teri mu kola kikubanga obukadde kye nabuulidde badde bagabukadde bumeka butaano bagabukadde bumeka obukadde obwagabiddwa kati bw'obwadde butaano bawaddeyo obukadde bumeka bonna abantu no zino ezayiseemu abantu obukosi bafunye obuvune naye nga maliriza bano batagadde nga maliriza nja kuwumba bwe conclude like this nja kugamba munnayuganda bano tebakumalira biseera bano byonna bye baagala baludde ebbanga nga balina byo bye baagala okuyisaawo buli wabeerawo embeera abantu okukaaba mwatu bambi badigida bo basanyuka busanyusi naye munnayuganda obalaba munnayuganda bajajinga engabo ate nga civic media kubanga bye basinga okubeera confused Freedom City ani avunaanyizibwa
neyanziza nine dakika 10 njagala nzikozese bulungi ompadde dakika 10 nedda ngambe nsigaze dakika 10 abali ku Facebook live nine dakika ekibuzo kye bamubuuziza omukulu ngenda kukozesa eddakiika ntono naye deputy mayor nga bojja njagala kusikiza anti ndowooza olaba abatulaba bajjukire ye gavana bwe yafa bakozesa biliyoni n'omusobe n'olanya bwe yafa bakozesa biliyoni bano abantu babawadde obukadde 9 ye nga basasulira ki yes okusookera ddala I want to bring it to everyone's attention. yes Saagala nnyo bantu bano batulimbe. Abantu abafudde kiri very clear okusinziira ku muwendo gwa ssente ogwafulumye nti badde basukka mu bantu 10. yes Era saagala tewali zaagenzeko mu nsawo njagala tukozese anti ezo zigenda mu nsawo tebazireeta mu kamera tebazoogera miliyoni ezafulumye ne bwaba omwana omuto omusiru asobola okutegeera ensonga eyo nti abantu abafudde miliyoni 5 abantu bafudde 18 period. Ekyo kimu ekyokubiri bwe tudda ku ani avunaanyizibwa Freedom City tukirabye bulungi nti gavumenti eno emirundi gyonna evuddeyo ne compensating abantu beyinako obuvunaanyizibwa mu kufa kwabwe tutegeeraganya bwe batta abantu wano nga 17 ne 18 president yavayo n'agamba bagenda compensating families ezakoze ki ezafiiriddwa bannange tubadde ne accidents throughout this season mubulire president yali avuddeyo n'agamba tugenda ku compensating abantu abafiiridde mu accidents n'omukyala wali omukyala Nalubega Mase agamba nti Freedom City belongs to Janet. Exactly. Ssebalamu is just a star. Exactly. Fetuma Ssebalamu nze njagala okubuuza yamanyi kakafu bannayuganda bamanyi yondowooza ye she's entitled. bannayuganda bakola ki bategeera mumbulire emirundi emeka gye tufiiriddwa abantu nga gavumenti eno tekirinamu mukono nevaayo ne compensating families okusinga the opposition yobasubira gamba ekizimbe bali opposition nazimba ekizimbe gamba bagala kiddemu nazimba ekizimbe kyange kifiiriddemu abantu nja kujjancompensating bino ebintu emu byeyogerera we don't need to be so bright okubitegeera muganda wange sinakirowooza nako nkifuna nno kati anti kyekikuleetesa emitwe gino emyogi ng'oggyeko guno osobola okutegeera ensonga bwe mumbuuli abasajja bano ebbanga lyonna buli lwe bavuddeyo ne babeera n'omukono mu kufa kw'abantu abasasulira abantu so ekyo kitubuulira sijja kubuulira nanyini wa Freedom City naye explanation yange ejja kumanyisa ani nanyini waayo mu mbeera eyo so yensonga lwaki olwaleero Ssebalamu alina mu kunywa kacaayi oli mulaalo waliwo nanyini nte tutegeeragana kati nanyini nte gugamba mukyala gundi amukwata nanyini nte ali untouchable yakompensatinze dda miliyoni 5 mukyala Mase tekakanya naye nze simanyi naye alina endowooza ye tugenda kubeera nga tuwumulamu kati nabali ku Facebook live tukyali ffenna katusooke tuyiseewo kano katono nnyo Hasani akyuse battery ya kamera Hasani Benefit Media. abaliko mukola kyamannyo ddala ndine deputy nkwadde idea yange nenkugamba Ssebalamu mulaalo waliwo nanyini nte era nanyini nte olwokuba nti tasibibwa yavuddeyo n'agaba akasente n'akompensatinga abantu abafiiridde mu kintu kye abukadde 9 temukaba nnyo musirike mukaabe mpolampola mbawadde akasente kakati tulaba abavunaanyizibwa asookera ddala y'oyo nanyini nte kakati kananyini nti omuvunaana ki okay naye kankale sikwegaseeko kangene n'ekikyo nanyini nti kiki kyomuvunaana ki kimukakatako okola ki kimukakatako bw'oba olina ekifo kyo londa abantu because omuntu omu ku gwe tunenyeza ddala mu nsonga eno ye manager w'ekifo ekyo oyo si manager instructions ziva ntavunanibwa manager bamugambye nagenda omuvunana gulawo gates zonna abantu basobole okukola ki okufuna
exit ne entrance nga nyangu oganye olwokuba olina orders tugambe nti nno tewabaddewo olukwe ddala lwakutta abantu bano Freedom City ina enzigi nyingi. bali badde baagala funa ssente ekya control tekyandibadde kikulu njogera ku miryango gino egiyingira n'egifuluma baamugambye eggulawo emiryango egyo abantu bafune free exit and entrance n'agaana ne basigazaawo omulyango gutya omulyango gumu so obunafu bwabaddewo obw'amaanyi naddala mu kifo nga maliriza Abitex Musinguzi basibye wabweri yagadde kola magoba abantu ne bafa business najja n'apangisa ekifo bwe nkupangisaako ekifo buvunaanyizibwabo okukakasa nti ekifo kyo kimaketinga tufuna service ennungi n'abantu abalala bajje bakole ki bakipangise abantu bano bafudde olw'obulagajjavu bwa management ey'ekifo ekyo ye yasasula omulimu gwe yagukola yagenda ku poliisi ne bamukliyaringa okuholdinga gundi ye abasirikale ne babamuwa abajja okukola ki nga bo bapimye nti abantu 7 mu bwongo bwabwe basobola okumanaginga abantu abagenda okubeera mu kifo ekyo yes ne bapima nti omulyango gumu abasirikale be bamuweereza okumonitoringa omulyango gumu gujja kumala abantu abo okufuluma freely n'okuyingira freely kyenjagala nsaba obunzikina kino ani alina okukwatibwa manager w'ekifo omukulu Martin Okwothochola eya clearinze eyawadde clearance yalibadde yalikulidde dda essaawa eno yalibadde yalikulidde dda ng'ali kumpi mu Uganda wano bali signinga nange era nga California katono nnyo awe mpa sekendi tuleko oli gundi abantu bo bafudde abantu abenjawulo bali mukubuuza ni nanyini kizimbe mwami Enoka tumwesijaga thanks for the program yes mwami Enoka bali kwera nkoli ekyuzira nti kino ani ddala alina okuba nga avunaanyizibwa kubanga Abitex ateekeddewo shows nyingi kuba ate nga gitambula bulungi nga teziri successful MC yabadde wuwe buli kimu nga kiri bulungi so mulitokiza nti accident zigwawo akolumu nti accident ejja what is an accident moderate accident please google for us what is an accident moderator neyanzisabala ekyennaku jala okusaasira famire zonna ezafiiriddwako that was a planned murder nsaba nyongere ku ddoboozi njagala okusaasira famire zonna ezafiiriddwako abantu baabwe statistics alaga nti baana be basinze okufa yes kituufu namba gye balaga ey'ekumi ne sente zawebeddwayo ziraga miliyoni 9 mu kubala okuli simple okw'omuyezi owa P2 ebeeraga total mu 18+ side eyo njagala okusaasira abazadde abafiiriddwa ku side endala nenenya bannannyini kifo oba management ekyakkiriza omwana atannaweza myaka 18 okubeera mu bifo ng'ebyo okusukka essaawa ezabaddeko incidence eyo awo nja kunenya mu management because zabadde mukaaga given the age y'abaana abasinze okufa 12 to 16 awo nalabye obunafu mu management ekyokusatu nalabyewo bwe nandiyise obuluvu butya oli eyateesewo incidence tuggula omulyango gumu bonna bayitiraawo mu budde obwo tukkirize tugaane yabadde asobola okutta emiryango gyonna n'abadde tebannasaswa ne bakozesa omukisa ogwo ne bayingira kitya prevention is better than cure yes singa ba preventis obulamu bwabwe nga katute ekifo after all abantu basasudde dda ziri ssaawa 6 nina essuubi nti incidence yoti yabaddewo awo nenenya management ku side endala ntunulira evulu eyibadde bitegekerwa nga njukira embeera principal of yakoleranga ebivu tukkirize tugaane nga mu bye bakwetaagisa okuba olina ambulance kyenzikiriza nti singa twandibadde ne standby ambulance vis-a-vis the population osanga abantu abanduse mu malwaliro ne batafa nnyo bwe batyo ekyokubiri ekifo population yakyo kituuza bameka kuba si kisaawe nti ekisaawe kiri open nga walabye enkuuka any population is fine naye ekifo ekiri enclosed tukkirize tugaane kirina capacity kyendowooza nti singa maximum number yabadde etuuse nga yebaga nti omutegese otegese nanyini ekifo kino kituusa population bwenti nina essuubi ntwanabadde tukoze prevention emala
tekyakoleddwa. Ku sayidi endala ntunuulira obwangu gavumenti bwe yakozesezza okusinziira ddala speed kwe yakozesezza okukapityalinga media etya. Incidence eyo yaguddeyo ku ssaawa 5:05 naye interview y'essaawa 9 zayiseewo ng'ensonga tezinnatambula. Tukkirize tugaane olunaku lwe twabadde lwa 3 mu nga zonna essimu ziri open. Naye yakozesezza obukugu bwayo obukujjukujju bwayo. Buba bukugu si bukujjukujju. Osobola okubeera omukugu ssebo. Omukugu mbukujjukujju. Byombi yabikozesezza obukugu. Butya enengeri gye yazibiddemu media NBS tubadde tugiraba ng'eraga happening now. Incidence eyo after an interval of 9 hours bagibisse. Kiddayo kwani ani nannyini kifo alina capacity esobola okulemesa information okutambula after an interval of 9 hours nga tetumanyi NBS nnungi nnyo mu kulaga happening now. Anesinga bafudde mu nkuuka abo bannange. Incidence endala gye ntunuulira yiino abantu bangi bafiiridde mu muliro bafiiridde mu accident sirabanga speed gavumenti gye yakoleddeko ku luno okuweza ntugenda nalabako gavumenti ino scenario nkyagijjukira yali 2013 wemba seerabidde kyaliwo ayisaawo ekimotoka ekyajja abantu abaafa gavumenti yabawa sente ziganamoti yagenda yafuna sente wategeera nyini moderator neyanze olw'ensonga eyo naye ogambye kuva 2013 this is 2022 simanyi myaka giri awo abantu badde tebafa abantu bangi abazze bafa bafiridde tunuulya spiri kwe yakozesezza mukyo nga gavumenti egezaako okusiiga kazigo oba nannyini tufe agezaako okusiiga kazigo nti temuwaawaala nnyo obuzibu bubaddewo obuzibu tubutegeera ne tubakompategeeza gavumenti ebadde egamba temuwaawaala nnyo temutuleekaanira byombi olw'ensonga oŋŋamba incidence ya 2013 ey'amafuta agali ku lubigi incidence eddala ebaddewo mu 2022 nga compensation teriiwo tujjukira nti 2019 abaana abaafa banoopu senga baasasuladdwa paka nayo tekibangawo so nkomawo ku kiri ani nannyini kifo waliwo mukyala masa ngambe geneti wabanga bagamba nti Janet nga wa first family tukkirize bagamba bugambi gamuwangambe tokkiriza mu mbu tulina ebintu bibiri tulina ensonga ziri bbiri abantu ng'onookera ku makya n'entandika bizinesi eyange niye olwa status gyenimu nti ndi mu first family ng'omukyala we yagambye kkiriza obagana bakwesanya identity zaabwe era tugamba nti embuzi lwefu emanyibwa nannyini waayo ani yayanguye okusasula lwaki Ssebalamu why government this time ekuwa nannyini ekifo yabadde asobola protecting ekifo kye ekyo ekibuuzo kizibu naye ate nze moderator kakati ekibeera nga kizibu musobola kituddamu ekibuuzo kirikomawo ku lwaki ennannyini kifo aclaiming aliwo nga ghost nti ennannyini kifo mwami Ssebalamu lwaki si yasasudde ekyokubiri wabanga nannyini kifo gavumenti efaayo nnyo ku bantu ekyo kyangu nnyo gavumenti efaayo ku bantu baayo nga bwokyogedde nze sikimanyi bwentyo kuba abantu bafunye accident mu bus eziri insured zetwanalowooza nti oba insurance weziri gavumenti yandibadde eyangwa mangu neyambaku insurance okukiriyalinga nga third party tennakikola kijja kitya nti leero yayanguye neraga speed media nekwatibwa NBS happening now after an interval of 9 hours netutama ekitabadde ku kifo ekyo ngampunzika nja kusaba abazadde tukkirize nti tuba tugenda okutambula tuprotectinga abato bana batannaweza 18 bebasinze okufa ekyokubiri nannyini kifo olumala okukiwaayo ng'omuntu azze okukipangisa sigala ngwe ne 100% control nga landi road wasigala nga alina control okutegekera toyi omupangisa oyo ne nannyini kifo aclaiminga nti nannyini yandibadde asigala nga alaba ki ekitambula population gye tukkiriza mu kifo kino yeeyo ekisembayo gavumenti erowooze ku muntu yonna si kukompasetinga gwe tulowooza nti ali mu kifo kyayo alina okusibibwa okusookera ddala manager w'ekifo olwanza olumala okutandika ekifo olumala okutandika ekifo waliwo akivunaanyizibwa nga manager ye Ssebalamu
Ssebalamu ate si manager. Manager atya mukyala Masa akugambye nti waliwo gwakolera gutwalanga manager. Okiwulira ssebo manager nibadde asooka okusibibwa. Ekyokubiri security ababadde bonna abadde abasirikale ababadde ebiseera ebyo singa bonna tuwulya bali munda. Owokusatu ani authorizes DPC w'ekitundu ekyo given the population abadde mu kitundu ekyo ne capacity kuba ebijjukola investments zina bannannyini baazo ng'obo bazoogedde awo yandibadde naye DPC ayina gy'ali tiyakoze mugaso gutya ogw'okukuuma abantu n'ebyabwe. Neyanziza oyo ne kansala Shem Abikufachi ye program the earthquake from Kenke amwina abadde ku Fik Media mwe bali kubera ku muli atukubira ku Facebook live mukola chama nyudala program ine genda ku YouTube na kugewera wajja kuba kasibu kama wanga bakusibula abantu information tubera ne program eno ebere ku YouTube kuli wa opposition ali substantial ya Fik Media ononya wewe kwata kibasa chokala tonera biranga agitande sereti kama wangu mwami onakuwambia mpaka information lwaki gavumenti yavuddeyo nebiranga ate esaso eryato lya MVT empula lyatta abantu gavumenti ngati yawasasula bameka eryali lyabwe kama wangu ka information katano Muhammad Chaga wadde tabale Henry musomesa amukubira akasimu